omuluuta Nsozi. Omanyi abantu bagamba nnyo ogundi oyo omuluuta Nsozi. Oyo aloota Nsozi buli kiseera abeera mu Nsozi. Bw'onootambuza ekitundu kimu nga kya buluuta Nsozi nga weerabidde nti wali ekya wansi, ekitundu ekimu kijja kuzitowa kinyigirize ekirala ekyobuzaale bwo. Ebitundu bino birina okubalansinga. Okimanyi nti omuntu osobola okubonaabona nga bakubanja akagoye akagomesa obugomesi kamu bwe kati. Nga ke bakubanja olumu wali ejjinja ly'ogenda okukatwala okukabikkako. N'obonaabona olw'akagomesa ako ng'olina okugenda mu Nsozi. Oloote olusozi lw'olina okugenda okukabikkako olyoke ofune emirembe. Naye omanyi nti osobola okubonaabona ensi eno n'ekulema olw'akantu obuntu ako. Kubanga buba buyinza nga bukukuba. Kati bw'onoogenda n'otwala akagomesa ako olumu jjajja nno kakubanja. Bw'okatuusaayo ofuneyo osangeyo zino empologoma enkadde ezalemera eyo mu Nsozi ezitalidda waabwe. Abamu ekyabalemesaayo tebalina bifo bye bagenda kuteekamu buyinza bwa bajjajjaabwe. Abamu ewaabwe amadiini, enjawukana, enzikiriza ze balina ez'amadiini zaawukana. Ate ne bannaffe abagenze mu Nsozi ne batambuza lubaale bafuuka nnyo abamanyi abasusse ku bika. Ne balowooza nti bagenda kutegerera ate ekika kyonna n'okuvuma bavume. Kugamba batuuke ate ku bika byabwe okudda ng'ate ayagala akajjala ennyo n'okusinga abakulu b'ebika. Nakyo kifuuse obuzibu kubanga ne bamumanyi baako wookoma kubanga si ggwe wonkomeredde. Bw'osoma n'otegeera ku bika ku Nsozi gy'ogenza okutambuza ensonga zo mu Nsozi mu mbiri, bw'okomawo okugatta ekitundu kiri ky'osamidde ky'otambuza okumanya kuno jjajja kwabadde ng'akuloosa genda ku ssomero. N'eno gy'okomyewo waliyo ate abamanyi. Muba muyina kugatta okumanya bali kwe balina naawe kw'oyina bwe mukugatta awamu muzimba ennyumba n'eggwa. Ndi lubaale gwe ŋŋamba. Bw'onoofuuka ennyo nti gw'omanyi era bano temujja kusobolegana. Kati abantu abamu obuyinza bulemeseddwa, omuntu talina wagenda kuteeka nsonga za jjajjaawe, omuntu talina wagenda kuwudamya muzimu gwe, kale olumu ne basigalayo mu Nsozi ne balowooza nti n'omulala bw'atyo bw'alina okuba. Bannange lubaale wadde nga tugamba nti jjajja mulage omukwano, mulage okwagala, weeweeyo ng'okola jjajja. Naye ekigambo ekigambibwa nti weeresse buli kimu ekyo tekiriiyo. Okuggyako gwe ng'ogenda kuŋŋamba nti waliwo w'okyama ne bakuwa ettu ly'emmwanyi ery'obwereere, ne bakuwa ensimbi n'amatembe bya bwereere, kubanga onoobikwatako nga towaddeyo ssente bagenda kubba emiggo bakuyita omubbi. Bamweya n'aseke. Afuna mu lubaale olina kuba mugezi. Okufuna mu misambo olina kuba mugezi. Musajja mugezi, mukazi mugezi. Tokkirizanga kubeera muwumbatuutu olubeerera. Beera omusiru ategeera. Kubanga lubaale akuloosa ebintu eby'okukola muntu gwe mukyala gwe musajja gwe naye bya ssente. Tolina w'ogenda genda okole emikolo gya bwereere. Tolina w'ojja genda okole ensonga nga towaddeyo 10. Kyova olaba nti n'omulokole alokose ng'asiba mu kyaki, asula mu kyaki, tugamba oyo yagwa eddalu tategeera. Naye ng'ate bangi balokole bakeera ku mirimu gyabwe ne bagenda ne basaba ne basonda 1/10 ne bawaayo ebirabo bya Katonda, ebirabo bya Yesu, ne babeera nga bali bulungi kubanga bakola. Naye ffe abasamize twefudde mbu mu mbiri mu Nsozi gye tugenda okubeera, okuggyako nga bw'oba mukyala ng'ogenze ku bufumbo, bw'oba musajja ogenze kwonooneka eyo n'abaana obasuddeyo boonooneke. Kyokka ate ogenda n'ogabula abalongo bano ababajjajja emisambwa n'ofukamira n'owaayo by'owaayo era n'osaba nnyo abalongo bakusumulule. Ate oba oloota abalongo abo oloota abaana bo be waleka eka abafa enjala abatalina kyakulya. Kyokka wano wagabuddewo. Kati lubaale atambula obulabika n'obutalabika.
Kaakati gwoba ogabudde emyoyo gino nga bafanjala Lubaale agenda kusasula atya ng'ate Mukama Katonda mu bulabika atugamba nti ekirabo ekisinga mu nsi mwana ate nga ne Lubaale naye bw'atugamba nti omwana kye kirabo. Buli we ndoota nga nnyina omwana wange Lubaale mba mulina. Bwe ndoota nga omwana anguddeko nkeera kuba mulanga manya ekiddako kufa mwana. Nga bw'oyagala omwana oli w'ozaala bw'oyagala abaana bano aba Lubaale. Lubaale tumukola naye olina okumanya nti sigaza obulamu bwo ng'omuntu. Tokkiriza Nalongo Kawumpuli kutuuza mu lubiri lwe mwaka myezi. Lubaale atambulya myenda. Emisambwa gusobola okuyita ennaku omwenda kyo kituufu bazituyita oba emyenda 2 emyenda 3. Ekitundutundu ate ekisinga okuwuba ennyo abantu omuntu oyo atera kubanga aliko na busawo nga musawo muganda. Yalina okumanya ennyo ebyama by'omunda ebigenze wala naye abantu abasinga mugenze mu Nsozi ne mumanya ebyama by'emisambwa bye mutanditegedde ate Kabaka kakutanda okutegeera kintu ki oba ojja kukikola. Kasita obitegeerako aba agenda bikozesa kubanga walaba ojja kgenda oyogera ofuuka essiroganga oba olina okubikola. Omusamba ogwa Kabaka mufu. Awali omufu buli omu akyama, buli omu ayogera kyayagala, tolina maanyi gamugaana kwogera kyayagala. Kati ne wano nga tuweereza bajjajja bw'oba ogenze mu Nsozi ey'okuttaanya kimanye nti Kabaka mulambo. Oba tolina mugaso nga kiwajja okukola wakireka ajja kukuteekaawo era atandika okukuwa ebirooto oloote era akuwa emirimu egya Kabaka tegikoma. Waakiri onooyeranga olujja onoosimbulizanga embuzi egya Kabaka tegikoma naawe obeerewo omubugirize naye ng'oli mubuze obuze. Twandibadde tugendanga ne tutaanya emikolo gy'abajjajjaffe ne tuddanga ku mirimu gyaffe ne tuddanga mu maka gaffe n'abaami abaatuwasa tebanditwetamiddwa bandisigadde batwagala. Naye ekireese obuzibu bw'ogenda n'okolako emikolo gy'okoze n'ofuuka Katonda n'oyagala okulowooza gwe okyasoose okukola ensonga ezo n'eyakuwasa n'akwetamwa. Olwo ogenze ofuuse mu bulo otandika gambu Kabaka yaŋŋamba agenda kumpa Ssaalongo. Gwoyo gwe yakuwa gw'obadde oyina ye yakula wanjawulo n'omulala gw'agenda okuwa. Obutonde bwabwe bukyukana. Omuntu bw'oba okola ensonga z'abakulu kitegeere nti Lubaale atambulira ku mutima gwo. Bw'ofukamira ky'osabye jjajja kyawuliriza kyalina okutwala ky'oyagala. Wabula n'okimulekera nti alina okirowoozaako balina okiteesaako balabe ddala oba balina okukikuwa nga bw'okyetaaze. Ekita kye watwala wali waka n'okiroota ne bakikutuma. Tewali mu lusozi kyokka we watuuka eri n'owobwa amagezi nti weebakaawo kimale okwogera. Abantu baabakoowa dda mu Nsozi zaabwe mu mbiri zaabwe baabakoowa. Basiba babagoba kubanga tugenze okulaba ng'ebifo bino biddukirwamu abantu abamu nga bayiwala buvunaanyizibwa naye ate n'obuvunaanyizibwa bwe tewali wajja bbukolera era ojja bbukola. Bw'obeera ng'omanyi nti nno wagenda okuweereza ensonga ddala nga jjajja yakuluma nga ddala jjajja akuliko obulambe bwaki bw'obanga ogenza obbikola tokimanya nti nga bwe ndoosa olwaliro kyaŋŋambye okukola n'enkya ajja kuŋŋamba ekiddako. Kati oli wano ssente ogenda zijjawo zinaakutwala egindi enkya genda egindi twala embuzi wano twala enkoko wali ye muntu akola y'oyo gwe bayita omuntu omutabaazi atambuza ensonga z'abajjajjaabe kuba jjajjawo teyatabalira mu kifo kimu. Twala kino wali ogenda kuzijjawa ng'otudde mu kifo kimu bannange. Abantu baabakoowa dda ab'ensozi ezo kivula babagoba bugobi. Tubatya n'okubatya okujja eyo otunula ku muntu bw'oti akulabanga gwe wagenda n'ezize n'alyoka gamba nno nfukamira wali 10,000 awandibadde ewakakaaga nti gwe wagenda n'ezize. Annanga Abalubaale mukole ebintu nga mubiteekamu okwagala.